Ebyentambula bisanyaladde kubitala katabi kulugudo entebbe oluvanyuma lwo'omukyala okweyambula wakati mukubo nga yekalakasa. Birungi Magret nga mutuze katabi agamba nti anonyeza obwenkanya okuva mu mwaka gwa 2016 emotoka ya Ssetendeker wa Kampala International University bwe'yamutomera kumpi mumwaka nga paka kati tafunanga bwenkanya era buli lwagenda mu kooti omusango bagwongerayo. Munyivu nnyo banange nsaba eggwanga musituke mundwanirire. Olunaku lwa leero lunaku lw'abakyala. Naye abakyala tujaguza ki kweri? Inze KIU motoka ya KIU Kampala International yantomera kuva 2016 mu Gwokubiri ennaku z'omwezi 28 mbadde mu kooti nakati kooti teddangayo kunyamba ngenda mu kooti buli wetugenda mu kooti bagamba mujja kudda ne bansindika ku myezi 6 ne bansindika ku myezi. Omukyala ono alabikidde ku bitala bye katabi era nga awerekeddwako banne abalala ababadde bakoola by'ennyimba ezisaba obwenkanya nga balina n'ebipande ebiriko obubaka. KIU we need justice. Twagala bwenkanya. KIU we need justice. We need justice. KIU we need justice. We need justice. Wadde nga mulema era nga kati atambula akwatirirwa olutuuse mu kubo wakati Birungi avudde mu mbeera engoye n'azikuba ku ttaka nga bw'ayogerera waggulu ensonga ze. Kino kitutta akaseera era ng'obwedda buli ayita amutunuulira engeri omukyalo ono gye yakosebwamu era nga n'abamu bagenze mu maaso n'okumusaasira. Then she should get her justice. Kampala International University, come out and take responsibility for what you did to my mother. She needs justice. She needs to be happy. She needs her justice, please. Come out, Kampala International University. President Museveni, we are requesting you to come out on this case. Anthony General, everybody who is supposed to come out on this case, please come out and fight for my mother. Ana wanja katunga accident bayanga kumuyamba bayanga kumufaho no manya ningira hari munenguzi ya Uganda hari kuzaba muhuha ariyo nazunda nuwabire nandeberra nuwabire nampa. Birungi atubulidde engeri gye yatomerwamu emmotoka eya Ssetendeker wa Kampala International University. Gona gamenyeka nine ebyuma magulu motoka yanjo kyo omubiri gwona guli damaged. Nsaba buyambi ngambye leero kanvueyo lunaku lw'abakyala tujaguza tutyanga abakyala bonna tuli mu kuvunda abakyala tuvunda tugwawo nze ngambye leero kanvueyo emyaka 7 tugenda myaka 8 kuva 2016 emotoka ya KIU entomera. Ono agamba wayisa akaseera ng'agezaako okwogera nabo wabula nga byagaana era nga ne mu kooti gye yaddukira tafunangayo bwenkanya. Gayidde wonna ntuuse wonna tuwali kinyambiddwa jaji Lydia Mugambe yali ali ku musango gwange n'aguwozaako bwe yamala ne bamukyusa yali andwaniridde nnyo naye kati saawe n'omusanga aguliko Esther Mbayo buli wentuuka mu kooti agamba the case adjourned kati nitufuluma nituvaayo nsipendinze sente zonna zimpeddeko ntuuze ebyange byonna biweddewo omubiri gwange gwonna guli damaged naye nsaba eggwanga musituke mwena ab'obuyinza abali mu gavumenti abakyala mwena nsabe musituke muntaase kubanga njagala bwenka. Ono agamba nti alina amagumba mu mubiri ageetaaga okukyusibwa kyokka ne gye buli eno n'ekikumi talina yadde. Mbadde nsaba obuyambi ffe abakyala tutuyambibwa wano mu Uganda lwaki singa yabadde musajja yandibadde ayambibwa naye leero nze njagala mbeere kyakulabirako nti abakyala tulina okuyambibwa naffe ne batufuako kubanga nze emmotoka yantomera vaani ya KIU Kampala University naye tebanfuako omusango gwange bambuzaabuza buli wengenda mu kooti bambuzaabuza omusango gwange tebagukola. Ono agamba nti okuvayo ne Yeyambude ayagadde kulaga nsi nti abakyala bakyanyigirizibwa mu ggwanga era kisanye kikome naye afuna obwenkanya. Sentamu Moses yakusakidde eggulire lino ku KTV amalindiri.